oli mu kiwandiiko kya Mwami Chris Magezi. Kakati Mwami Chris Magezi bwoba otunuulidde byazzenga atwitinga alinga mukama we Muhoozi. Bonna tolina goyinza kutekenga serious, bonna tolina kigambo kye kyoyinza kuwa kitiibwa. Naye ensi yaffe bwetu bweri. Ensi yaffe bwetu bweyonoonese nti osanga muntu nga bamuwadde office ya Chief of Defence Forces yes kubanga mutabani wa Museveni. Si kuba ina qualification yonna. Era office n'agiswaza nga bwe mulabye kitaawe bw'avaayo bwe yeetonda omwana bw'ajja bw'akola ebyobuswavu ebitalabikangako. Tekibangawo mu nsi yonna omuntu akulira amagye n'agenda n'apiikinga omuntu civilian ne bamutulugunya ne bamwambula ne bamukuba ebifaananyi ne bamuteeka ku internet. Kati ye ekiri mu bwongo bwe awo afuna satisfaction. Omuntu bw'otyo omunafu ennyo ali insecure nti alina okuleeta amagye g'eggwanga lyonna gajje gawambe omusajja atalina yadde empiso edi mutwe bamutulugunye bamukuba ebifaananyi babiteeke ku internet ye kyekimuwa satisfaction. Naye ensi gye tulimu ye Uganda yensonga lwaki okukyusa ensi yaffe ogitereeza kiri so agent era kyetaaga okwenkuludinga buli muntu. Ebituuse ku mubaka wa Germany mu Uganda oba ambasada wa Germany mu Uganda obyogerako ki okuva lwe yakusinkana n'agenda n'asinkana Genosale ebizzeeko awo bigambo bya busagwa. Si gwe gusoose ojja kujjukira nti bwe nasinkana ambasada wa Amerika olunaku olwaddako Muhoozi mutabani wa Museveni yavaayo ku Twitter n'amuvuma era n'amutiisatiisa nga bajja omutuusaako bulabe. Ekyo kijjukira oli munnamawulire. Bwe nasinkana ambasada wa Bungereza era Muhoozi yavaayo n'amutiisatiisa n'amugamba UK kino ejja kisasulira. Okijjukira? Kati bwe nasinkanye ababaka b'omukago gwa Bulaaya mu lwatu mu open era Muhoozi bw'atyo bwe yakoze. Kyekyenkulaga nti baddira omuntu atalina bisaanizo ate atalina na right state of mind ne bamuteeka mu office eri very very sensitive. Kati yamanyi nti office yansikirano era kyabulabe nnyo okubeera n'omuntu bw'atyo bwe yali ku topi y'amagye gaffe. Naye efuga bbi bwetyo bwe lituusa ensi. Nze ndi mukulembeze abakulembeze gwe basinka. So ndowooza nti si kya bugunjufu n'omulundi n'ogumu ate amagye gaffe okuvayo ne gakozesebwa mu ngeri bwetyo etyobola ekitiibwa ky'eggwanga. Era twaswadde nnyo nga Uganda okuba nti amagye gaffe bwe gatyo googera ne badiplomats baffe. Oba ekintu kino ekikolebwa tekibanga kigezaako kulaga ggwe nti oba obadde weesiganya abazungu bakuyambe okufuga Uganda tebalina kye bali ng'omuduumizi w'amagye ga Uganda kyalaga n'akulaga nti omubaka w'Amerika muno mu Uganda talina kyali owa Bungereza talina kyali. Abazungu si be bafuga Uganda, abazungu bo bakozesebwa. Ate abazungu basinze kozesebwa Mwami Museveni. Obadde okimanyi nti eggwanga lya Amerika liwa Uganda $billion buli mwaka. Ezo sente temubeera very very persuaded. Ekyennaku nti kati mutabani wa Museveni ate yeetali smart kimala nti bw'alabanga ate basinkanye enzi aba atya alooza ddiiru ye ngenda giiwa ate nga mutuufu okutya kuba ddiiru yaabwe njagala giiwa era tugenda kugiiwa. Ng'olina abazungu abo. Naye abakulembeze okwetoola ensi yonna nkugambe nti abazungu abo be basinze okufacilitatinga gavumenti ya Museveni. Ne bwe ngenda mu nsi zaabwe njogera nabo nga n'abatuuze baabwe nga bampuliriza. Ne mbagamba tetulina kye tubagaza kirala naye mulekerawo okusponsoringa okunyigirizibwa. Tubavuddengayo ne beekalakasa. Era bamanyi bulungi nnyo nti
ku platform eya mawanga amagatte eggwanga lyo bwe liba teritukagana